بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. baganda bange banyinaze assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo nga tunatera okumaliriza oba oliawo insha Allah hadithi yaffe gye tubadde twejjukanyako. Tukyali ku kigambo nniya. Naga nti nniya yeyawula omulimu ogwa Katonda n'ogutali gwa Katonda. Nga bwe nakukubidde ebifaananyi nti singa omuntu osheyalinga omulimu gwonna, kankole hijja Allah ampe empeera, niye ate kankole hijja ab'oku kitundu bakakase nti nina ku ssente nsobola okugenda e Makka, ogwo omulimu Allah aguzira, tayagala kumugattako kintu kirala, gukole ye yekka y'aba akusiima. Ne kasita oyagala weerage erya ebitonde ebirala, Allah agugaana. Nikuga nti niye tuyamba ki okwawula omulimu gwa farada ne sunna. Ogeza bwe tuba tusiba omwezi gwa Ramadani, tunuyirira mu mutima ne tumalirira nti ŋŋenda kusiiba mwezi gwa Ramadani, ogwo gwa tteeka. Ne tusiiba ne tuzibya olunaku, ne tusiiba ne tumalako omwezi. Kati ate waliyo sittati, ennaku 6, era nazo tuzisiiba nga bwe twasiiba Ramadani. Ensiiba gye twasiibyemu Ramadani gy'osiibamu ne sittati. Naye ate eno olina okumalirira nti nsiiba ennaku 6 eza sunna. Tufunyewo ki wano? Nti nniya ye yawuddewo okumalira kuno olina okubeera ng'omaliridde okwawula omulimu gw'okola gwa tteeka oba gwa sunna. Ekifaananyi ekirala, tugenze mu muzigiti ku subuhi. Subuhi ya raka 2, tahiyatul masjidi ya raka 2, kabuliya ya subuhi ya raka 2, 2 raka ziri 2. Kyekyawulawo niya, emmalira gy'omalirira nga wakayingira mu muzigiti olina kutoola niya nti ŋŋenda kusaala raka 2 za kuyingira mu muzigiti ze tuyita tahiyatul masjidi, ekiramuso ky'omuzigiti. Bw'omala ozisaala n'otoola salaamu n'oyimuka n'osaala raka 2 gye tuyita qabliya, raka 2 zensaala nga sinnasaala subuhi, ziri raka 2 era zizzaako raka 2. Kati bw'omala okukima swala n'osaala raka 2 eza sunna eza faradu eza subuhi, era n'otoola nniya mu mutima ti kati wano nsaala subuhi, wakasaala raka 6 naye nga ziri 2 naye nga buli emu erina erinnya lyayo. Eyo nniya nabbi gy'atwagaza omulimu ogwo gutuuke, so si kukuba piga twende anti raka 2. Toola nniya nabbi gy'atwagaza tuwa innama likulli mri'in ma nawa. Bw'oba obadde opiga twende, tandika otereeze mu mutima, malirira nti raka 2 zino za kiramuso kya muzigiti, ozisaala oziteeke wali. Raka 2 zino za swala nga tennabaawo, ozisaala oziteeke wali. Raka 2 zino zensaala zeza subuhi ey'etteeka. Eyo nniya gy'atwagalamu nabbi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Awo nkuleetedde ekifaananyi w'oyawulira omulimu ogw'etteeka n'ogwa sunna. Kati kankuleetedde ekifaananyi ekirala, mwannyinaze ali yampuliriza, nga nniya ekwawula emirimu gyonna nga gya tteeka naye nga gyawula amannya. Oyinza okubeera ng'oli awo ogenda kusaala dhuhuri, ogenda okujjukira nga dhuhuri yajjo tiwagisadde, wabadde mu ddwaliro, wabadde ku poliisi, wabadde wa wabadde weebase,
jo saasadde dhuhuri kati olina ogiba ng'ogiriwa ogenda kusaala dhuhuri eya ssaawa eno eriko ate osaale n'eyajjo eyakwiseeko gye wabadde weerabidde zonna za tteeka naye eno yeya ssaawa eno ya bbanja osasula busasuzi ey'ebbanja eyakwiseeko eggulo niyaawe yeyawula kumalira mu mutima nti kati eno gyensaala yeyakaakati olwaleero olwokubiri oba olwaleero olwokusatu ey'essaawa 7:30 bw'omala okugisaala ate n'otoola niya nti eno kati gyeŋŋenda okusaala ye dhuhuri naye yateeka naye eyajjo eyampiseeko olwajjo gye nabadde neerabidde ekyo nabbi kyategeeza mu hadithi muno nti innamal a'malu binniyaati buli mulimu gwonna okukkirizibwa olina kuguteekako niya n'omalirira tiŋŋenda kusaala subuhi Allah nsaba agikkirize era Allah nsaba agimpeemu empeera kubanga ngikoze ku lulwe oleme kuteekamu nti ate negundi agiyingiremu imaamu andabe nti nsaala abasiraamu balebe nti nsaala gwendugwako ekizibu balijja ne banziika omulimu gukole nga niya oyagala kusiimya Allah subhanahu wa ta'ala awo ojja kufuna empeera zo entuufu mu hadithi muno nabbi kyekyagendererwamu okutugamba nti innamal amalu binniyat emirimu gyonna okutuuka oba obutatuuka kisinzira ku malya gy'omaliriddemu wa innama likulli mri'in ma nawa era Allah subhanahu wa ta'ala agabira omuntu empeera okusinziira ku malirira gy'aba amaliriddemu muganda wange bw'obanga obaddeeyo mwannyinaze ng'obaddeeyo okola bukozi mirimu nga totaddeemu niya twala niya nti kintu kikulu nnyo obe ng'omalirira nti ŋŋenda kukola omulimu guno ŋŋenda kusaala subuhi ey'eraka 2 ŋŋenda kusaala dhuhuri ey'esirako 4 ŋŋenda kusaala magharibi ŋŋenda kusaddaakala ku lwa Allah ŋŋenda kulambuula mulwadde ku lwa Allah bwe bw'otoola niya n'ogenda olambuula ofuna empeera so ate bw'otambula obutambuzi niya oba totodde tofunawo mpeera ate ng'omulimu ogukoze kemaliza nako abamu kyebaava bagamba kyebaava batugamba nti aadaatu ahlul yaqadha ibaadaatu wa ibaadaatu ahlil ghafla aadaatu omuntu amala gakola bw'atyo nga tatodde niya n'omulimu gwandifunyemu empeera oviiramu awo mwana wattu saate ono omuzuukufu eyeefaako buli mulimu gwonna gwakola agezaako okulabika nti agufunamu empeera agenze kulambula mulwadde atodde niya afunye empeera ayambala ngoye agenda ku mulimu afunye empeera akomyewo ku mulimu atuusa awaka asomye edduwa eyingira mu mulyango so nga naawe okomyewo era oyingidde yaafuna empeera gwe tofunye ayambulamu engoye asomye edduwa nabbi gye yasomesa afunye empeera gwe naawe oyambuddemu tofunye empeera agenda mu kulya emmere atodde niya asomye bisimi afunye empeera gweokutte bukwasi wuuma na jiiko olidde buli tofunye empeera amaze okulya emmere yeebaziza Allah subhanahu wa ta'ala afunye empeera gwe naawe omaze okulya otambudde butambuzi tofunye empeera aadaatu ahlil yaqadha ibaadaatu wa ibaadaatu ahlil ghafla aadaatu hadha wabillahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh